Bannayuganda bannange njagala wano mu sharing video njagala muwuliririze ddala akantu kano ke njagala okubagamba. Please mbasaba mu sharing video eno. Njagala muntagingire president wange Kyagulanyi. President wange Kyagulanyi njagala obereko ku video eno. Njagala owulirize video eno. Nti struggle eno wetuuse, you are the savior. Honorable Robert Kyagulanyi, gwe savior, your excellency. Njagala muntagingire president abereko bulungi agiwulirize. Wulirize ebigambo byange bino. Kyagulanyi werekereze ebintu byonna. Okubeera nga Suubi emyaka gyalina up until now ali somewhere. You are missing Suubi omulabira just ku video. Why are you doing this? Ochikola because oyagala eggwanga lyo. Nawulira ka gundi ako nga Museveni agamba mbu waliwo abantu abamugamba okugenda okumediatinga. Baagala okukolawo dialogue between you ne Museveni. Sebo your excellency Kyagulanyi Sentamu Robert. Njagala okukugamba nakusooka okulaba Museveni kubanga nkusinga emyaka. Museveni bukyanga abeerawo. Talina n'olunaku n'olumu lwe yali atadde mu nkola endagaano yonna gy'akoze. Terubanga nawo Museveni n'ateeka mu nkola endagaano yonna gy'akoze. Your Excellency njagala okukugamba ofunya abantu bangi nnyo nga bajja bakugamba nti bo basobola okumediatinga between you ne Museveni. Naye abantu bano abaagala okujja Uganda bagifunamu. Ffe bannayuganda abali mu Bungereza bawangaalira eno okumpi ne Bungereza bawangaalira mu nsi zino twebuuza lwaki ensi zino zifaayo. Kubanga Bungereza eno bannange nabawa example ya France ba dictators baayo bonna boolaba France ba protectinga. France ensiza yakeera ku macha nekonkalinga erina kyeteekayo naye Bungereza ekoze bweti. Njagala okuba wa narration emu. Kabaka Mutesa Kabaka Mutesa yasooka Obote bwe yamugoba bwe yaddukira e Bungereza wallahi baamuyisa bubi. Tebaamutwala nga diplomat. Baamukasukeyo mu kiyumba. Musajja wattu yafana depression. The very same Bangereza ne bakwata omulabe. Mujjukire Kabaka Mutesa yasooka. Be baamuforcinga kubanga Buganda yali ggwanga va ku bino kugambye Museveni kyonna kye mulaba kyakola kyonna byonna Bungereza yebimukola ki yebimusomesa. Ne bakwata omulabe abadde ayagala okutta kabaka. Wallahi ne bamwendoosinga Obote. Abangereza bantu bakyamu nnyo kubanga tebakolaga true colors zaabwe. Naawe Museveni odiringa n'Abangereza naye tobamanyi true colors zaabwe. Abangereza baagala okwefuula nti nno bo teba practicinga racism naye nga be ba racist number 1. Wano njagala okubagamba nabagambye mu video yange ewedde mugende mu makinga abazungu. Omuzungu agenda n'akusmilingira within a second n'akyusa face. Ffe tukola n'abazungu wano. From nowhere wallahi ayinza okukuleetera akantu kolowooza nti katono. Wallahi n'ayagala okukugoba ku mulimu. So your excellency Kyagulanyi njagala weegendereze bano abantu nga bazze okukukyalira. Kubanga ambasada wa Bungereza wajja n'akukyalira n'akugamba nti ayagala engaging into dialogue. Ayagala engaging ogaana okukola ebikolwa ebya violence.
Bobi Wine njagala okukubuuza nammwe bannayuganda balaba video yange. Mulowooza Bungereza teraba biki bigenda mu maaso. Mulaba Bungereza teraba drone ezo ezisimba eziwamba bannayuganda. Mulowooza Bungereza teyalaba Bobi Wine nga bamukwatidde Kalangala. Up until now baganda baffe ba Eddie Mutwe, ba Select, ba Dani Magic, baani bonna ba Kiuma kya Yesu. Olowooza Bungereza tebimanyi. Lwaki wewe yagala okukola dialogue between Bobi Wine ne Museveni? Lwaki tesoka negamba Museveni nti soko ota abaana? Mulowooza ambasada wa Bungereza oyo tamanyi kulonda kwagenda kutya? Mulowooza ambasada wa Bungereza oyo tabadde ku website ya Electoral Commission lwekedde ku macha neteekayo results nemala up until now nezijjayo? Mulowooza ambasada oyo tabimanyi? Befuula abasiru naye nga si basiru bo balina ekyabwe kye baagala okuyisaawo. So your excellence mbalaba abasajja bajja gy'oli. Njagala kubabuuza mmwe bannayuganda, mulowooza Bungereza, mulowooza zino ensi z'ebweru tezimanyi Museveni abantu be yatta Luweero? Mulowooza Bungereza lwaki ku Gaddafi yasitukiramu nesitula ennyonyi empanvu n'ennyimpi? Lwaki? Because Gaddafi yali musiraamu oba? Mulowooza Bungereza lwaki ku Sudan yasitukiramu? Because yali musiraamu oba? Mulowooza Bungereza temanyi bannayuganda bafa? Njagala okubabuuza ekigambo ekyo. So your excellence bw'okezaako ku makya n'oziika struggle eno, si kye ngamba nti kyogenda okukola. Okitegeera? Si kye ngamba naye weegendereza abantu bano bajja gy'oli. Tolowooza nti bakwagala. Ffe tuli mu nsi zino tolowooza nti batuwagala. Omuyitako omuzungu ng'ovuga emmotoka n'akutunuulira n'agamba oyo, kubanga ye abirivinga nti omuddugavu, ye omuddugavu yakulaba. Ojogenderere ne kala gye batuwa, classification gye batuwa. I'm not promoting hate speech. Njagala ne video yange no Facebook bwowoji translate nze. I am not promoting hate speech. I want the UK government to come out clearly. And save the people of Uganda. And stop dealing with the dictator. I am not promoting hate speech. The UK government knows how many people are being murdered in Uganda. The UK government knows how many people are in safe houses in Uganda because they have the ambassador, they have the Minister for African Affairs, who has business dealings with Museveni. Muleme kubeera wano mugambe nti no, we are promoting hate speech. We are not promoting hate speech. So your excellency Kyagulanyi,